أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amatendo amajjuvu agatali mu bukendeevu gatenderezebwa n'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala, omufuzi omulezi w'ebitonde byonna. Tumusaba sebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabbi Muhammadi afdalu salawatullahi wassalamuhu alayhi. Lw'obutamala biseera obudde butugenzeeko, tugenda mu maaso ne poroguramu yaffe nga bulijjo, naye nga tetunnaba kufuna kibuuzo kisooka. Ngenda kusaba omuwalimu inshaallah asooke atubuuzeeko, oba oliawo atutuuseeko n'obubaka obw'enjawulo biidhini subhana wa taala, tulyoke tweyongereyo. Barakallahu fiika. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atenderezebwa ekitiibwa Allah, tumwebaza Katonda waffe yatutonda. Tumusaba Allah sokusaasira kwe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nkutira abaisiraamu okunyweza omulamwa n'ensonga enkulu lwaki Allah tabaraka wa taala yatutonda mu nsi. Inna Allaha khalaqa al-khalqa liya'buduhu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatonda ebitonde ng'ensonga enkulu kumusinza Allah. Faman tajahala aw taghafala, yenna neesiruwaza, bw'atyo Allah bwe yakiyita, waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa. Yenna omuntu aneesiruwaza neyeeragajjaza n'agaana okukolera mu budde Allah tabaraka wa taala bwe yamuwa ku duniya kuno obw'okukola ebintu ebitegeddwa okukolebwamu, fala yaluumanna illa nafsaha, tanenyanga okujjako anenye mwoyo gwe. Wallahi bangi mu bantu ava mu duniya muno ng'alagajjalidde obudde bwe. Ogenda okusanga ng'obudde bwonna Allah bwe yamuwa abumazeemu kulaba mipiira. Obudde bwonna Allah bwe yamuwa abumazeemu kuba ndere, kwogera bigambo bitalina fayida, kwebaka. Abooluganda, buli muntu kyakola mu nsi muno ekitali kusinza Allah kiina kumuyambako kusinza Allah. Buli kyonna kyolaba kyofuna mu nsi muno, kwebaka, webake akaseera osobole okuwummuza ku bwongo, ofuna amaanyi aganasinza Allah. Omuntu afuna ak'okulya, afune emmere alye, afuna amaanyi aganasinza Allah, atuukirize kye bayita okusinza Allah. Omuntu agenda akola ensimbi asobole okubeera obulungi, afuna amaanyi aganasinza Allah. Tahqiqi al-gaaya, kutuukiriza kigendererwa. Qala Allahu ta'ala, wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Allah agamba mu Dhariyat, saatonda majinni n'abantu okujjako nabatonda nga waliwo ensonga enkulu ebatondesezza. Ala wahiya ibadatullahi azza wa jalla, kusinza Allah. Kyova Abdullah ibn Abbas yagamba mu Ibn Kathir
nagati wa maana ya'budun ekigambo ya'budun ay liyuwahhidun banjawule nga bansinze nga nzekka Allah kutira omwoyo gwange nejammwe okufaayo okusinza Allah sembe na hadithi yombaka Muhammad alayhi salatu wassalam yaganti ya ibadi baddu bange khalaqtukum li ajli nabatonda kulwange Allah tutonda tusinze ye fala tal'abu mujewo muzanyo lagatu wa khalaqtu kulla shay'in li ajlikum ebintu byonna munsi nabitonda kulwammwe hadithi eyo min al ahadith al quds ilma ahadith al quds قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه بجانب بينبي يبجك الله تبارك وتعالى ينين يغنتي نبتون دكورانجي مسينزنز الله فلا تلعب مجي ومزني وخلقت كل شيء لأجركم نبير منسمون الله بتون دكوي لزقمونت ناغونزو بلام نبري چمچنا وتدويو owebaka weewo teri yatambula mu nsinga kayo wansi fala tataab Allah yabitonde ebyo byonna tuleme kukoowa nga tumusinza tusobole okumusinza obulungi somba kuutira nga seereseeyo tulongoose ensinza gye tusinzaamu Allah tabaraka wa taala buli nsonga yonna gye tukola mu nsi muno tugikole nga tunoonyaamu kusinza Allah oba tuukiriza mulamwa والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. سبوا اجتيبوا الله تبارك وتعالى atugase n'ebigambo Sheikh byakulembedde nabyo abeerenga atugasa nabyo fi dunia wal akhirah. Kibuuzo ekisooka kigamba nti Sheikh olwaleero abantu bakuziza Valentine's Day saba kunnambulirako ongaziye oba okuntangazaako ku lunaku olwo lulamula butya obusiraamu. Valentine bagiyita Eidu al-Hubb mu lulimi Oluwarabu, lwe lunaku lw'abaagalana oba abantu lwe beeragalaavu. Valentine bw'oba ogitunuulidde lunaku lwatandikibwako millatun ghayruna, enzikiriza etali nzikiriza yaffe, lwatandikibwawo bazungu. Fa atba'ahum qawm, ne wabeerawo abaagenda babagoberera. Wabil asaf ekinakuwaza olwaleero atba'ahumul muslimun, waliwo n'abasiraamu ababigoberera ebyo byemu ku byeraliikiriza. Abooluganda ab'ebitiibwa, Valentine si lunaku lw'abasiraamu. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwagenda e Madina, owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bakyusirizaamu mmwe basiraamu mmwe yawmainin azimaini, ennaku bbiri nga zo z'amaanyi okusinga ku ziri. Yawmu annahar, lunaku lwa Eidul Adha, wa yawmu alfitr, lunaku lwa Eidu alfitr. Omuntu yenna akyusa mu nnaku ezo n'aleetawo yidi yonna mu busiraamu nga Allah teyagyogerako oba nabbi Muhammad, faqad ibtadaa fi hadha ad-din, aba agunjiza mu ddiini eno. Era owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda kumubala ng'amuvunaana okuddira eddiini ye okubeera ng'agigunjaamu ebitaalimu. Ekyokubiri,
هذه الأعياد yidi ezifaanana bwe ziti oba ennaku ezifaanana bwe ziti ezikuzibwa abantu nga valentine ittiba'u lyahudi wannasara kugoberera bayudaaya n'abakatuliki nabbi sallallahu alayhi wasallam yakiprofesayizinga oba yatulaga nti kijja kubaawo latattabi'anna sanana man kana qabilakum شبرا بشبر قذا بقذي ذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر الضبي لدخلتموه صحيح مسلم يقام واجتيب والنبي وف محمد عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم mugenda kugoberera enkola y'abo abasookawo abayudaaya n'abakatuliki shiburan bishiburi nga mulondoola bye bakola luta ku luta bwakikola oba yakamala okikola nga nammwe mukikola kigere ku kigere aba yakamala okujjawo ekigere nga naawe okiteekawo ziraan biziraai mukono ku mukono hatta idha dakhalu juhura addabi okutuusa bwe banayingira mu kinnya ky'enswaswa kharbin ekigenda okubaleetera ebizibu la dakhaltumuhu n'abasiraamu bagenda kubagubirira abamu qala sahabatu alyahudu wannasara ya rasula allah basahaba bebitiibwa babuuza omubaka muhammad عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى يا رسول الله وتجزام ويدايا نبكتلي شمبكوا الله فقال عليه الصلاة والسلام فمن بك محمد عليه الصلاة والسلام نبابوزا وينبس تجزام بكتلي شباركوا لبيدايا مبان تجزام باني بيبو بنيني kati hazihi al-a'yad ubtudia zatandikibwawo haulai alqawm aba bantu abumula bafanana bwe batyo kati olwaleero bangi mu bantu babagoberedde idhan omuntu alutandika okulugoberera fakad ittaba alyahuda wannasara atenge ekiri mu sunna mukhalafata alyahudi wannasara kwawukana ku bayudaaya n'abakatuliki ye sunna إلا ما قال الله أو قال رسول الله أكجكم ويبي الله بيجامب ومبكوا الله بيجامب نتينو كخالف بيداينا ونصار كم من الأحاديث حديث مكا قنبك محمد عليه الصلاة والسلام يكن تخالف المشركين خالف اليهود والنصارى نغانت مواوكانكو بشرك مواوكانكو بيدايا نابا كاتوليكي nateekawo byataddewo nti mbaawukaneko yakitulagira kukuza ebirevu n'agamba nti khalifu alyahuda mwawukane ku bayudaaya n'abakatuliki afu liha wajuzu shawarib mulekeeko ebirevu amasuulu mugakendeezi n'agamba omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga tugamba faslun bayna siyamina wa siyami ahli alkitabi enjawulo eri wakati w'okusiiba kwaffe n'okusiiba kw'abasooka wa ahli alkitabi aklata sahuri kulya ddaaku netubeera nga tubaawukanako ffe tulya ddaaku bo tebalya ddaaku idhan bingi nnyo abayudaaya abakyala be bagendanga mu nsonga nga azaluhunna babalekeeyo la yaqrabuna ilayhinna teri yasembera gye bali okutuusa nga bavuddemu era nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugaa tubaawukaneko n'atugaa tubeere nabo mu nsonga zonna illa annikahi okujjako mu nsonga z'obufumbo faqala sahabatu anukhalifuhum tubaawukaneko ونطاؤهن تجندنا بني من سنغ زوفهم فقال فأنزل الله تبارك وتعالى قوله
wekitiibwa Allah tabaraka wa taala nassa ekigambo kye mu Quran n'agamba nti wayasalunaka anil mahid, bakubuuza ku bakyala abali mu nsonga, qul huwa adha, bagambe tubeera bukyafu, musaayi ogubavaamu mubeera bukyafu. Fa'tazilu nisa, mwesamba abakyala fil mahid, nga bagenze mu nsonga, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, temugezanga okugenda nabo mu nsonga nga bali mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. فإذا تطهرنا بمر كتكرا فأتوهن من حيث أمركم الله مجند جبالين الله يبارك كافقت إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم نتبيران الله يتقامب مخالفة وقاوك نقب يدايا نابا في كثير من الأمور منصنغان بتلفنيو إلى السنة إمانيكدوا والله تعالى عالم فالنتين سين كورايا في هذا السلام وبالي محمد جزي بدي ولا أما هذا السلام وبتفايق الدين ياوي إلى نبو بابينو كنبو سبب الله تاسم بيري. آمين يا ربنا بارك الله فيك. kibuzo ekiddako kigamba nti sheekhe birthday y'omwana wange etuuse, namulwa ntya nga mukoleddeyo kapate. ومن الأعياد المبتدعة nemu zimu ku bintu oba emikolo egimanyikiddwa functions nga bazuula nzuule gye bayita iidu alwilada, gye bayita birthday. Birthday si nkola yaffe ng'abasiraamu okugikuza. Ebeere yaani? Ebeere y'abannabbi ba Allah, ebeere y'aba awliya ba Allah, ebeere yaani? Ebeere ya mwana wo togikuzanga. Kitegeeza n'okukuza tutegeezaamu okukuza n'ebikujjuko. Amma bwe kuba nga kibategeezaamu okukuza kusiiba, fahadhihi hiya sunna, ekyo kimanyikiddwa okukola ki? Kusiiba. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، باب زنبك محمد عليه الصلاة والسلام كسيبولنا كل ماله، فقال ذاك اليوم الذي ولدت فيه، ذاك تولونكو lwe nazaalibwako nze nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. bwe kiba kitegeezaamu kusiiba eyo sunna ku muntu olunaku lwe yakola ki? lwe yazaalibwa, tukijja kwani? ku nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. so litakkirizibwa kukuza birthday yonna kebeere ya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. era muwulira abasiraamu nga abakaayana n'abamu ku bali amawuledi oba bakuza amawuledi nga baga nti enkola si ya nabbi Muhammad. lwaki? nabbi teyakuza ku birthday okujja kukaana yakfihi siyam, yalinga asiiba busiibi. idhan alladhina yahtafiluuna bimawlidi nabiyi sallallahu alaihi wasallam, abonna abajaganya amawuledi ga nabbi, fakad khalafu wa baddalu, bayawukana ku sunna ne bakyusa ne bakolamu okusinziira kw'okwagala kw'emitima gyabwe. barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Amina ya rabbana. Kibuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, nsobola okuwasa omukyalo okubiri nga sigambyeko namba emu, bwe simugamba nfuna omusango? oba tomugambye tolina musango gw'ofuna, bali oyinza okuba nga okumugamba kyekigenda n'okusinga obulabe. okumugamba kiyinza okuba nga kyekigenda okusinga obulabe, kubanga bangi mu bo tebaagala bimanya ebyo era bibawulira bubi. obujja abakyala bwe bafuna obwo buli khilqiya bwa bubumbwa, okujjako omukyala asusse ekkomo. olwo abakyala bamu nga tajawazat alhad, nga asusse ekkomo mu kubeera n'obujja,
naye okubeera nabwo kimanyikiddwa mu bubumbwa bw'abakyala bonna okuviira ddala Allah tabaraka wa taala nabwe kityo ebbuba ku sayidi y'abasajja kigambibwa nga bwe kyajja mu sunan abi Daud mama waffe Aisha radiyallahu taala anha nabbi Muhammad yabaali waali mukyala Safiya mukyala w'omubaka Muhammad n'aweereza essowaani nga mulimu emmere baali bagibumba mu bbumba bwagiweereza agenda okulaba nga bagiweereza bagireetera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha olw'obujja n'akwata omukono gw'omwana ogwali gusitudde essowaani n'akuba essowaani n'egwa eri nekola ki neyatika n'emmere neeyiika fadhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam omubaka wa Allah nasika waqal nagamba agharati ummukum mama wammwe akwatibwa obujja bwatyo byagamba bwe kyajja mu sunan abi Daud kitegeeza ki nti ekyo kimanyikiddwa mu nteekateeka y'abakyala ebbanga lyamala nga tasusiza kikomo fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Aisha nabbi n'alagira Aisha antashtariya abeere ng'agula essowaani yali ekoze eyatise kuba okwo kulimu kye bayita okudibuuda Aisha n'agula essowaani yani ya munne jayasiza barakallahu fikum jazakumullahu khair hakati okutegeeza omukyala nti ngenda kuwasa bw'okizuula nga kyekisinga okubeera ekibi tokimugamba wabula ekyalibadde kirungi kumugamba olw'obutakola bulyazaamaanya ng'omaliriza okuwasa lwaki anti munnange ojja tteekawo bulyazaamaanya jagenda okumaliriza ng'omulowoozesa nti ali yekka ekyokubiri kizaala obulimba mugenda okugira bwoti nga ofunye safaari ezitaliyo ogenda okugira bwoti ng'olimbye olulimba oluki olunene kati okukkiriza abaganda baga nti guluma yakola ki eyeweeza omumba gwe bazikuba okkiriza byonna ebigenda okuddirira olina okuba nga wabyeteekedde barakallahu fikum jazakumullah afiika barakallah ekibuuzo ekiddako kigamba nti shekhe saba kumbulirako ku biseera by'esswala tulabira ku ki ti esswala eyingiddewo era esswala eweddeko essala owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yazigerekera ebiseera teriyo ssala okujjako nga eyina ebiseera byayo qala Allahu taala fi nisa owekitiibwa Allah yagamba ti faidha tuma'anantum fa aqimu ssala ebiseera bwe mubanga mufunye okutebenkevu temuli mu ntalo temuli mu ŋŋendo temuli balwadde fa aqimu ssala muyimirizeewo ki essala inna assalata kanat ala almu'minina kitaba mawquta essala Allah yazirambika ku bakkiriza nga buli ssala eyina ebiseera byayo biki ebigere kitegeeza nti teriyo ssala Allah gye yassa ku nabbi waffe Muhammad okujjako nga laha waqtun ma'lum okujjako ng'eyina ebiseera byayo ebimanyikiddwa ebigere essala ojja kulaba nga mu kitabo bakiyita al-Muwatta ekya Imam Malik nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasaazibwa essala okuva ku ntandikwa oba kwesooka paka kwesembayo ng'abamusaaza Jibuliiru yennyini ku ntandikwa y'obudde ne ku nkomerero y'obudde essala weekola kiweekoma era ne batulaga nti essala ya subhi esaalibwa ng'emmambya yakasala oba emmambya bwe beesaze oba okkirizibwa okusaala essala ya subhi emmambya tutegeezaamu alfajiru sadiq emmambya ey'amazima waliwo emmambya esala ku ssaawa omwendala waliwo esala ku ssaawa ezo 9-10 togezanga okubeera nga
osaala mu biseera ebyo bagiyita alfajiru alkadhib emambi etali ya mazima oba ey'obulimba kyovula nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la yagurrannakum adhaanu Bilal okwaziina kwa Bilali kwayaziina mu matumbi budde tekubalemesanga ne mulema okulya emmere yammwe n'okunywa ebyokunywa byammwe mu Ramadaani oba yagala okusiba mu nnaku ezisigadde fa inna Bilala yuadhin fi lleyl kubanga Bilali ayaziina mu matumbi budde fakulu washrabu hatta yuadhina Abdullah ibn Ummi al-Maktum mulyenga we munywa okutuusa bwana yaziina omusajja gwe bayita Abdullah ibn Ummi al-Maktum nekitegeeza ki nti omuntu yenna agenda okusaala esubhi ayina kubeera ng'agoberera emmambya ey'amazima ekoma ddi subhi inda tuluu'i alfajiri inda tuluu'i shams singa enjuba evaayo neboneka kitegeeza nti subhi ekoze eki eweddeko sibeera awo mu ssaawa ndowooza nga 12 n'eddakiika 5 12 n'eddakiika ezigwamu kitegeeza nti essala ya subhi eweddeko essala ya dhuhuri etandika nga enjuba yakavaako wakati katono enjuba inda zawali singa enjuba evaako wakati katono nebeera nga yekiikamu katono kitegeeza nti essala ya dhuhuri ekoze eki etandise ekoma ddi singa ekisiikirize kyo kiyitamu mu magulu go nekibeera nga ekisiikirize ekyo kyenkanankana naawe olaba mwenkanankana nakyo kitegeeza nti essala ya dhuhuri eweddeko essala ya asiri etandikiraawo nebeera nga ekoma okutuusa enjuba wekola ki lwegwa essala ya asiri eba eweddeko enjuba olugwa bweti kitegeeza essala eya magharibi eyingiddewo nebeeramu okutuusa ng'enjuba emaze okugwa waliwo ebiro ebibeerawo ebimyufu awo kasita biggwawo kitegeeza essala eya magharibi eweddeko olwo essala ya ishai eyingiddewo tusaala essala ya ishai okuva mu budde obwo ngo ebiro ebimyufu biweddewo wali enjuba weegwira okutuusiriza ddala mu muntasafi lleyl mu masekkati ga ekiro masekkati g'ekiro bangi balaba nti tutegeezaamu ng'oyawuzzaamu essaawa zino okuva enjuba weegwiridde paka emmambya weesalira oyawulamu obudde obwo ge gabeera amasekkati g'ekiro wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako Najibu okuva Ejjinja mbuuza nti sheekhe okwetegereza oyo gwe njagala okuwasa kiriko nsalo ki zesitalina kusukka mu busiraamu? Okulaba ku muntu agenda okuwasibwa ye sunna olw'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eryoli sahaba eyali awasizza omukyala nga tamulabyeko nabbi yamugamba sallallahu alaihi wasallam anadharta ilayha wamulabyeko qala la nabgati nedda faqala alayhi salatu wassalamu unzuru ilayha nabbi nagati genda omulabeko fa inna fi a'yuni al-ansar la shay kubanga amaaso g'aba ansari kubeerako obuntu oba kubeerako ensenke kitegeeza ki nti omuntu agenda okuwasa omukyala asooka mulabako towasa gwotalabyeko. Ekyokubiri tulaba ku ki? Bangi bawalimu balaba nti tulaba ku feesi n'ebibatu. Lwaki tulaba ku feesi n'ebibatu? Olw'ensonga nti alwajhu majma' aljamal, kyebayita efeesi y'omukyala obulungi we bukuŋŋaanira. Amma alkaf, ate kyebayita alkaf ebibatu bagamba nti obujjuvu bw'omukyala okutegeera nti mujjuvu obitegeerera mu bibatu bye bw'obanga otunuddemu. Ensonga endala
ye qawlu yabamu kuba walimu abagamba nti kullu ma tad'u ila hubbiha wa ziyadati almahabba, buli kyonna ekisobola okubeera nga kikwongera okukusikiriza okugenda gyali okirabako, kashari ng'enviiri wa alyadain n'emikono ebiri, wakadhalika assaaqaani nabwe kityo entumbwe ebbiri omuntu asobola okuzirabako. Wallahu ta'ala a'lam. Okulaba ku bigere amini okulaba ku ngalo n'okulaba feesi ye qawlu ekyasinza okubeera enywevu, wal ilmu inda Allah. Barakallahu fiika. Tusabaho ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeerenga atugasa nabyo. Sheikhe, saba kumbuulirako ku dduwa ez'enjawulo ze tusoma nga tuva ku rukuu. Arrukuu tutegeezaamu omuntu ogenda ku maviivi. Edduwa zaawo ziweeraweerako ziri mu kitabo bakiyita Husnul Muslim, tujja kwogerako ze tukyajjukira insha Allah. Esooka tusobola okusoma subhaana rabbiyal azimi, subhaana rabbiyal azimi. Marra maana twayogera emabega eri ku ziyaada eyongerwako ku kigambo ekyo subhaana rabbiyal azimi, ne bongerako ekigambo wa bihamdihi. ne tugati ziyaada eyo bangi mbawalimu dhaafu alhadith, balaba nti hadithi eraga nti ekigambo ekyo bihamdihi kwekiri, balaba nti nafu era omuntu teyali kyogedde. Ate bangi mbawalimu bahasana alhadith, balaba nti hadithi eyo esobola okutuuka ku ddaala lya hasan, era ekigambo ekyo tukyogera. Wallahu ta'ala alam, atakyogereddeko yasinga olw'obunafu bwaki bwa hadithi eyo. Ekyokubiri oba dhikiri eyokubiri, oluusi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naddala ebiseera bye byasembayo yayogeranga ku sujudu ne ku rukuu dhikiri egamba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Aisha radiyallahu ta'ala anha atunyumiriza ngatugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera subhana rabbiyal azimi ku rukuu ne ku sujud nga ayogerera ku subhana rabbiyal ala. Falamma unzilat suratu an-nasr, Allah tabaraka wa ta'ala bwamala okumusaaka essuula egamba idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabbi yakyusa ebiseera bye byonna ebyasembayo ng'asoma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li, ta'wilan liqawli rabbihi azza wa jalla, ngavvunula ekigambo ekiri mu suratu nasr ekigamba nti fasabbih bihamdi rabbika, ng'akivvunula n'ekigambo ekigaa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik wastaghfiruhu, ng'aga nti allahumma ighfir li. Byebigambo byeyasimbyayo ng'asomera ku sujudu ne ku rukuu omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Waliwo dhikiri endala ega subuhu kudusu rabbul malaikati warruh, subuhu kudusu rabbul malaikati warruh, ezo ze zimwera kwa dhikari esomebwa ku sujudu nabwe kityo ku rukuu. Wallahu ta'ala a'lam. Masha Allah. Ekibuuzo ekiddirira ekisembayo olw'obudde biidhinillah kigamba nti Sheikhe saba kumpa ku masala ga aya esembayo mu surati al-Mujadila. أي قامت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آية وبالله التوفيق يلي يقرأ كوا الصحابة أبي بتيبوا نجيبوانا nga obuvumbwe balaganga mu ntalo ng'oli tafaayo oba oli wa luganda lwe nga yamusaze mu maaso kasita yeesimba mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala tekimugaana muyisaamu kiso naye ng'eddiini ya Allah etambudde negenda mu maaso. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله سيچانgu kusanga bantu nga basahaba bakkiriza Allah tabaraka wa taala wal yawmil akhir ne bakkiriza n'olunaku lwaki lw'enkomerero yuwadduna man hadda Allah wa rasula nga basobola okubeera nga bateeka laavu ku bantu abeekiika mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala. basahaba eyo laavu tebagiina ku bantu abeesimba mu kkubo lya Allah walau kaanu abaahum kababeere bakitaabe aw abnaahum oba abaana baabwe aw ikhwanahum oba baganda baabwe aw ashiratahum oba ab'eŋŋanda zaabwe ulaika kataba fi qulubihim al-iman. basahaba b'ebitiibwa abakola ebyo nga tekimulobera kujjawo kitaawe olwo basahaba abamu neerabidde amannya gaabwe naye kigambibwa kwaliko Abubakari, Umaru, kwaliko Ali n'abalala baatema ab'eŋŋanda zaabwe nga basinkanye mu lutalo. Allah tabaraka wa taala kwe kubawaana walau kaanu abaahum kabeere bakitaawe aw abnaahum oba abaana baabwe aw ikhwanahum oba baganda baabwe aw ashiratahum oba ab'eŋŋanda zaabwe ulaika kataba fi qulubihim al-iman abo Allah yawandiika ku mitima gyabwe obukkiriza wa ayyadahum bi ruhi minhu Allah n'abawa ne support ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله agenda kubayingiza ejjanolo ekyo ekulukutira wansi waayo emigga khalidina fiha ejjana eyo bagenda gibeera mu bugenderevu na bugenderevu. Allah naddiriza era okuwaana basahaba naga nti radiyallahu anhum Allah yabasiima inshallah atusiime radiyallahu anhum wa radu anhum nabo basiima Allah tusaba Allah tumusiime. Ulaika hizbullah eryo lyejje lyani lya Allah ala inna hizballahi humul muflihun pate ya Allah bejje lya Allah lirigenda okubeera mu kwesiima. Eyo aya wallahu ta'ala alam abawali mu kyebajogirako erimu aqidatul wala wal bara aqidatul wala wal bara aqidatul wala tutegeezaamu wilayatul mu'minina wal iman okwagala abakkiriza n'obukkiriza oba wilayatul islami wa ahlul islami okwagala obusiraamu n'abasiraamu oba wilayatut tawhid wa ahli tawhid oba okwagala tawhid n'abantu batawhid nabwe kityo mulimu الولاء والبراء براءة من المشركين وأهل الشرك وكويسامبا نوكوتشاوا أبا الشرك نبنى شرك. البراءة من الكفر وأهل الكفر وكوتشاوا بكاف نوبكاف. البراءة من النفاق وأهل النفاق وكوتشاوا بكاف وبنانفوسي نابا النانفوسي eno kyeraga kyomuntu ateeka obukyayi bwe kuba nanfuusi n'abakaafu n'abashiriku ebbanga libamalanga beekiika mu kkubo lyani lya Allah tabaraka wa taala talina gwamanyi ye yali enteekateeka n'endowooza y'abakkiriza abatusookawo. tusaba Allah atuzzeeyo ku nteekateeka y'abasajja abo tukkirize Allah nga bwe bamukkiriza. barakallahu fikum jazakumullahu khair. آمين يا ربنا.
Ekibuuzo ekisembayo kigamba nti sheekhe, bwe mba nfuna wudhu nga ndi ku kiyungo ekisembayo nenda kunaaza ekigere ekisembayo nempisa omukka, sheekhe wudhu eyo eramulwa etya? Mmalayo bumazi oba njiddamu buto? Omuntu singa abadde afuna wuzu oluvannyuma nga tannaba kumalayo wuzu oba yakanaabako ebiyungo bibiri n'afuna hadath, ekizuusi ng'okuvaamu omukka, abaffe ekizuusi ekyo amalayo bumazi oba addayo mabega? Qawulu esembayo addayo mabega. Era mathalan omuntu ayinza okuba anaabye engalo n'anyimunguza mu kamwa n'anaaba n'amaaso n'avaamu omukka, ekirimu oba ekituufu ekyasembayo ebyo bivaako n'oddayo n'otandika bupya, then n'olyoka okola ki? N'olyoka omalayo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Okujjako ku muntu aba anaaba, kigambibwa nti omuntu anaaba kuliko akuwaluza abawalimu. Omuntu bw'aba anaaba, Allah n'amugerera mu kunaaba okwo n'avaamu omukka ogwo nga amazzi weegali, yagenda mu maaso nakukola ki? Kubanga olwo ebiyungo bye byonna abeera akola ki? Abifuna, bifuna ewuzu bulungi nnyo. Teriyo kiyungo kitafuna mazzi ng'akola ki? Ng'anaaba. Era bw'abeera n'enniya ennungi ey'okunaaba emanyikiddwa, wamala awo ate taddamu kufuna wuzu, agenda bugenzi n'akola ki? N'asaala. Wallahu ta'ala a'lam. Marhab. Alaikum assalam. Ekaba tekakoze eki? La. Nabi sallallahu alaihi wasallam yayogera ebintu byali bibiri. Yayogera ebintu byali bimeka? Oli sahaba yayingiranga mu salah. Yayingiranga mu ki? Mu salah. Nga buli wayingira mu salah shaytaani ejja nemufuwa emabega ng'awuliranga akoze eki? Avuddemu omukka. Sahaba buli we yayingiranga mu salah ne kimutuukako ekyo ng'adduka emisinde addeyo afune ki? Afune wuzu n'akomawo. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava mubuuza nti kiki nga nkulaba tutandika naawe ate mukumaliriza si ffenna? N'amugamba nze buli wenyingira bwe nti mu salah mpuliranga avuddemu ki? Omukka. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuga ti la takhruju, tofulumanga mu salah hatta tajida riha, okutuusa nga owulidde omukka nti guunya, au tasmaa sauta, oba okuwulira nti ddala ddala eddoboozi livuddeyo. Byebintu bimeka? Bibiri. Kati ekimu ku ebyo by'owulira khalas kiba kitegeeza tofuluma. Amma mu kunaaba kasita weesanga ng'oyina enteekateeka yonna emanyi nti ovuddemu omukka, mu kufuna wuzu, omala kufuna wuzu n'ogiddamu emabega ne tulyoka tukakasa nti otuuse. Era abawalimu bajjawo qaida egamba nti al yaqinu thabitu la yuzaalu bishakki. Qaida usuliya nga baga nti ekintu ekyanywedde ng'okimanyi wafunye edda wuzun la yuzaalu bishakki, tomala gajijjawo na kubuusabuusa nti ndabika ninganga avuddemu, omala kakasa. Kitegereka erina kuvaawo na yaqiin na kukakasa kunala nti ddala nvuddemu ki? Vuddemu omukka. Barakallahu fiikum. Naam. Alaikum assalam. Abuuza muganda waffe nti tusooka kukola ki nga tugenda okunaaba? Tusooka kufuna wuzu y'essunna. Wabula bangi abakola mukhalafa, abaawukana ku sunna, n'omusanga nga yesseba ate asooka kunaaba n'alyoka afuna ki? Ne Aisha bwe yali ayigiriza mu sunna yayigiriza tusooka kukola ki? Kufuna wuzu. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna wuzu nga bw'ogifuna ng'ogenda okusaala. Oluusi yalekangayo ebigere ebimeka? Ebibiri. N'anaaba omubiri gwe gwonna, bwe yamala tanaha
yakubanga step naddako wabbali faghasala rijlaini nanaza ebigere bimeka ebibiri bwe yagendanga teyaddangamu ate kufuna wuzu yagendanga butereevu kukola ki kusaala eyo yesunna tutandikira kuki kuwuzu era bawali mbaga nti nenaaba zonna eza sunna gwe kasooka kasa nti ngenda kunaaba nfuna empeera mu kunaaba kwange osookanga kufuna ki wuzu ekyo nekibeera nga kiwedde ekyokubiri kibadde kitundu ki ku bitundu byange by'omubiri nga bwe nkikwatako mba mpeddeko wuzu abawalimu batulaga nti kye bayita al-awratu al-mughallava ebitundu ebyobwereere ebinene byebagamba al-qubulu wad-dubul qubulu tutegeezaamu omuva short call ate dubul mwemuva ki mwemuva long call kasita obikwatako khalas kitegeeza nti olwo mwana wattu oyina okuddamu n'ofuna ki wuzu yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam man massa dhakarahu falyatawadda yenna akwatanga ku bwereere bwobwo afunenga ki afune wuzu ekyo kyekigambo kyaba ahlul ilm ku nsonga ekwatagana n'obwereere obwo newabeerawo abalowooza nti obwereere obwo kitegeezaamu bagamba okuva wano ku bisambi bw'okwatawo oba ne wansi w'ekkundi la si kituufu baali bategeezaamu al-awratu al-mughallava ekyokubiri afuna wuzu yo yabukutteko biduuni ha'il nga tewaliiwo olugoye ng'okutte ku mubiri gwennyini nga tewali ki lugoye amma bw'okwata ku bwereere nga waliwo olugoye wuzu yebeera ntuufu wallahu ta'ala a'lam atukomawo inshallah barakallahu fika tusaba ekitiibwa Allah abazadde ba wano nganda waffe muwulidde wekayunga agenda kuleeta wano bayizi amasomero gaffe gano galiraanye naye bannange mugawa abayizi insha allahu taala tekiwa magezi kwata muyizi n'omutwala n'omuwaŋŋangusa n'omutwala ewalala nga wano kye babawa kyekimu kwata omwana omuleeta asome eddiini waliwo essomero ya muganda waffe atera okubeera wano bamuyita nyo nzeeyimulo mumukwate naye mumuwa baki muwa abayizi owekitiibwa Allah jabba siima insha allahu taala barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase n'ebyo byetujjukanyiza olwaleero inshallah tujja kubeera nga tuddamu nate olwokubiri olujja biidhini subhanahu wa taala barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh